UgFlix is an application. Egenda kubanga Netflix eri worldwide omuntu yenna wonna waali mbadde njigobera emyaka ng'esatu kitundu egenda mwena si application enyangu okukola because it takes a lot to do such an application eri international nga tekoma mu Uganda wokka. It's gonna be the first one mweyo nature yaayo mu Uganda getambula buli wamu like oba mu America ogiraba bw'obeera mu Spain ogiraba bw'obeera Italy ogiraba bw'obeera buli wamu ogiraba bw'obeera Congo ogiraba that kind nga olaba nti Netflix just ng'osasula no downloadinga n'olaba buli kimu kyoyagala content we Uganda abayimbi aba actors ndi mu kusigninga abazanyi ndi mu kusigninga abazanyi ba film balina content era oba ne content out there reach out ng'omanyi content wasobola okutunda reach out anytime ndi mu kupayiringa content nga sinnagironkinga so right now I'm buying as much content as I can so when now wooli ng'omanyi content w'omukola nga wakabyera nga nsobola okutunda reach out let me know genda mu DM yange oba onoonya omuntu yenna akola nange Dirisa Kamara Kathy anyone akola nange bw'omufuna Amara anyone ng'osobola okuntuukako ng'ojja ng'ondaga content wo nga mugula because Rushing Collar businesses, I want to employ as many Ugandans as possible because even right now, I employ more than 60 people a month. So, si changu, naye njagala chikola so that obulamu bwange, okukyuka kw'obulamu bwange tekigasa nze nzekka. Njagala creating a legacy, ng'egasa n'abantu abalala. Ng'abayimbi tubadde tuteeka nnyo videos ku YouTube, tubadde tuteeka nnyo videos, naye nga tetufunamu nnyo kiri awo. So, njagala tufune application. Tetumanyi percentage ki gye batusasulako kubanga mu business entuufu olina okumanya ku percentage ki gye bali mu kusasulako naffe tetumanyi batusasula 0.5 basasula 0.1 oba 1%. Kannaffe twagala tubeereko na application nga video yefuluma ne bakugamba views gye zikoma okweyongera naawe olinako eno percentage ng'oli clear. Njagala creatingira at business clear business nti bwenfulumya oluyimba lwange oba firimu yange oba comedy wange oba poet wange kyonna kyekiri oba life story yange bwentunda nfunamu kino njagala creatinga ogw'omukisa because nange kennyini ngwagala because tuwadde nnyo abantu content naye nga tetumanyi ate mmwe mwenna muba mulowooza etugaggawalidde nnyo content naye temuli nnyo ssente because tomanya bakusasula ku ki kati ku luno ya munnayuganda akutuuza n'akugamba nti mukwano ku kyoleeta nkusasula ki this percentage. So UgFlix egenda kubanga Netflix nga bw'ogiraba movies everything documentaries live shows everything era nga bwe ŋŋambye njagala kuhayaringa omanyi ennaku zino emirimu mizibu nnyo naye bw'oba omanyi nti osobola okukola era olina ekyokutunda hala me UgFlix bwe tuwegenda okuba naye nja gironkinga nja kubayiteera egere wena mulonkinge omulabi yandyebuuzizza nti this is not of bunch of fans but ogenda bikwataganya otya at the same time and are you planning for an honorable exit because many artists abatusookawo oluusi obalaba nga tubalese mawulire ebintu tebitambula bulungi but olina chance nti ng'okoze business is it your fallback position? Yes. You see yourself quitting this music career? I don't see myself quitting but to be honest toyinza kutunda kyekimu emyaka gyonna era otuuka ekiseera one oyinza okuba okyayagala naye ng'amaanyi gakuweddemu oli myaka 45 so sigenda kubeera ku stage nga nkyagezaako okuzina n'abaana abato abajja ku myaka 45 nga natandika ku myaka 15 so ngezaako n'ekirala ebintu by'ensi tobimanya leero ofunye obulwadde nga bakugamba bwa bulago tugenda kuddamu kuyimba kati ekyo we kibeerawo okoze otya kati zisaagala kulinda nga sirina yadde muntu ankubira simu kumbuukinga gyoke nzijukire nti saapulaninga so ekyo nakyo njagala kukikola nga nkubiriza abayimbi baleme kutunuulira just kweno moment oyinza okuba nga essaawa eno oyingiza ssente ng'omuyimbi naye watiifu olekeraawo okuyingiza ssente ng'omuyimbi opportunities wafunamu ng'omuyimbi ozikozesezza bulungi okukuwa retirement ekuwa emirembe that is the question. So for me ndabidde ku bantu bange ndabidde ku bansooseewo n'enjiga mu byenjize then nencollectinga mu byensobodde and one of them is babayimbi oluusi tulowooza tugenda kubeera mu kino ekifo emyaka ki gyonna naye si kituufu so neetegekera mu myaka gijja but also not just for me nga we nabagambye nze wendi wano siri bubi sobola okugamba omanyi ki kankireke naye nze saatondebwa bwentyo sisobola kukireka
njagala kuwangula kuli okusingayo nga bwe mpanguza n'abalala abaniraanye nabo nga bebawanguza abalala ababaliraanye. Thank you guys. First of all, if you want to support me, oyagala okumpagula kubanga nange baba bampadde omulimu nkola omulimu. So oba muwagizi wa Sheebah, oli Sheebah Kalungi, toddamu kunywa mazzi malala. Nywa Westlake water kubanga kati officially luli nabadde sinatandika kwogeraku officially because UNBS yatenakola ki tenateekamu ki stamp yayo. So it wasn't right for me to say it's on the market. But now officially it's on the market. Because oyo makkiriza nti amazzi malungi tebuli kintu kyonna kyabusagwa oba kiyinza kukutuusaako nga gwe omuntu wa bulijjo enkenyera yonna yonna oba obukyamu obulabulumu. So they work out nnyo nga bonna bagambye. I work out so much on stage and off stage, but also n'obwongo bwange bukozesa nnyo. So no business gyesinza yadde okwekaanya okukola because amazzi gali part of our life. Because bagamba water is life. Toyinza kubeera mutono ki mazzi. Kati amazzi gano bw'oba oyagala Sheebah, buli wonywa amazzi kumanya onywa Sheebah. Buli wonywa amazzi ng'ogamba nnywa Sheebah wange ono Sheebah. Westlake water mufune ku nusu bitaano kana akatono ka bitaano. Waliwo ecupa ennene endala ya 10 bagimpeko ya bagimpeko. Waliwo ecupa endala ennene eno ya 10,000 Uganda shillings kano ka bitaano. Ngaye babagambye mpa mwagala distributors njagala kuwa mwami ono essimu abawe ne numbers ez'okukuba for the distributors abaliyo bagamba zina tugenda kusuubula mazzi ga Sheebah. Osobola ogayita amazzi ga Sheebah kyonna kyekimu. Westlake water gwe gafune because otawagira munnauganda munno nawagirani, otawagira muyimbi wo gw'oyagala onawagirani. So support me, support Westlake water. Era be bamu kwa sponsors ba concert yange mainly ku 9th December because of course a part of me Sheebah Kalungi and Westlake water now we are a partnership. So bonda bala ba Westlake water, bola ba Westlake water of course akafaananyi ka Sheebah naba kwekali amazzi ga Sheebah ko tukali ko gabagabi bampa amazzi ga ki ga Sheebah. Westlake water lero tuze wano obagamba gali ku market kati osobola okugagula kubanga buli omu akkiriza tegasobola okugulibwa siga mutawaana tegayinza kuleetera buli bonna eyanziza nnyo eyanzeego.